Alright. Ebye media kwe tuline VJ Musa owa Nagini. Lwaki onkazaako wa Nagini? Nagini ali filimu yali y'amaanyi. Nagini. Bili meka? Bili 17. Oya singo kyakira ennyo. Nandi kati ekyo kyali kiseera kyayo. Era nekigwako. Nagini kitegeeza ki? Nagini musota mukazi. Musota mukazi. Bakyagala nnyo ebintu by'emisota biki ebyo bityo. Tukuze tulaba laavu, abayimbi bayimba laavu. Abazannya emizannyo bazannya laavu. Teri muzannyo gwa ntiisa. Bagezaako zannya ebina Uganda tuvuma bivume. Bana Uganda bayitiriza eddogo biki kyokka tukuze tulaba bya laavu. Naye ali n'omuyindi ndaba kuba ogwo musota wayo buvuze twi ne bubula. Nanti kwegamba kyali kipya ku maaso g'abantu. Omuntu ofuuka omusota babiwuliranga mu nnyimba z'abagundi bano abakadongo kamu salambwa ne babiwuliranga. Kati okubanga akiraba ku TV ye kiba kyanjawulo. Nje tuze tuva tulaba omuyindi nga yasinga eddiini. Ate nga ntuufu kubanga eddiini y'omuyindi balina bakatonda bangi. Nenjagala otunuulire ku bantu bye bayiiya. Naffe abalina bakatonda abatono. Ffe tulina bakatonda abatono tetuyiiya. Bali balina bakatonda twoza balina masitaani bayiiya. Be bayiiya bokisa kwe tutambulira. Abalina bakatonda abangi. Bokisa ki? Ey'omunda boda. Bayindi be bazikola n'omukyayina yakoppa bo. Abayindi bakola ebintu bingi. Kikuwa bya ggwanga. Gwe beera kale ne katonda abatono abo boolina. Omuyindi abalina bangi akolera ebyonookozesa. Tudde ku Eddie Mutwe. Waleeta Eddie Mutwe, oyina Maaso, oyina Lukundo. Bonna lwaki olonda ebyo obuzannyo buyina amannya bwegata Lukundo? Amannya nze agatuuma kasobole okunyumira omuntu. Omuntu abe ku mudaala gwe kati ng'abo abakazi. Abeere ku mudaala gwe. Ogwenya maama ngende ka Lukundo katandise. Ngende ndabeka Maaso kwegamba ng'erinnya limwanguyira okwogera. Nono gwaguze ennyanya abuuze Lukundo kyeki. Kazannyo kali ku gundi. Lukundo kyeki? Lukundo mukwano. Lwaki wasalawo okubutuuma amannya Maaso? Nti era osinziira muko kennyini. Jukira akazannyo osooka n'okalabamu. Kanaanyuma tekanyume. N'ogamba kati bwe baba akatuuma kabaddiya. Kabaddiya adinnya bbi oli ayinza okuwuza ka butemu kagenda muyigiriza butemu. Kati nga y'omuyindi kabaddiya kitegeeza kirala noga kabaddiya Uganda tekijja kukola kuba Bannayuganda kabaddiya bamanyi oli abakutte embaddiya. Noga akankatuume Maaso. Numanya nti Maaso lina akakolera nti ye omuzannyi wako amaaso manene era bw'omutunuulira ennyo oyinza ogayazaala tengetenge. Obudosa no kaita Maaso. Maaso. Eddie Mutwe kyamuntumya Eddie Mutwe kyali oli yali mulalu. Ng'alina omutwe omunene ate nga ebikolwa bya kizolozolo. Kwegamba nga Eddie Mutwe nga mutwe munene. Togaba Eddie Mutwe bonna babeera bazolozolo. Nanti tetutera kubabeeramu. Naye abo ababeeramu bamanya nti kichwambaaya. Kati saawa zino olaba sibeera naawe naye abeera naawe yamanya nti Abuddu naamanyo okuvaako avaako ayinza n'ofuuka ku kkubo. Abeera naawe kati nze atakumanyi nga nkulaba eno mu kamera. Bano eri Abuddu linyirira. Kumba Abuddu mu kufuuka ku kkubo. Nambemu. Asinga n'omugenzi. Mugenzi ki? Abiriga. Tuddeyo ku Lukundo. Lukundo ate yosinzira ku ki? Lukundo? Ono obuzannyi bwonna bw'amaanyi. Kazannyo ka mukwano. Ka mukwano kati kalina erinnya lyako bakayita Laga. Kati Laga biri kusawundingira litali bulungi. Laga ne Lukundo kyekisinga okuba ekirungi. Lukundo okusinzira ku nze kyentegeera. Lukundo kyekisinga. Omuntu aba ayagala alabe ddala kituufu kitegeeza ekyo. So mbukyusa amannya busobola okunyumira abantu. N'omwana omuto ng'asobola odyogera. Kyova olaba nti obuzannyo bw'enkola ebiseera ebisinga buba nnyo mu matu g'abantu.
Okyali ku ABM Media erinya Abdul Musoke. Musa eyo no tuyiseyo buyisi. Nina ekindeese ekibadde kinsumbu ennyo omutwe. Oli mukozi wa love. Obintu byowangaliramu bakyala mukwano. Nina mukwano gwange eyo. Afuna abasajja ab'enjawulo. Bangi afuniramu naffe babipale naye mu lulimi lwe agamba sidiringa nakasajja kaavu, sidiringa nakasajja katalina ssente. Aba kyekikula kye oba yayitamu ekyo situation naga sikyagala busajja bwavu. Ekituufu kiri nti n'oba wayita mu mbeera ey'obwavu nga mu byakuwandiikibwako ku nsi kuno togenda gaggawala ne bw'ofuna omugaggo omalayo wiiki n'ovaayo era ofuna ekikujjayo. N'ofuna omugaggo omalayo wiiki n'ovaayo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti bwe kiba nga kyakutondebwa ng'ojja kuba funa mugagga era oba ojja mufuna. Bwe kiba nti kyakutondebwa funa mugagga oba tojja mufuna. Kiba nga tekyakutondera funa mugagga. Kati njakuwa ekyokulabirako eky'omugenzi Jjajja Buculi. Allah mumuze mirembe. Allah mumuze mirembe. Katonda Allah yamutonda nga alina okujja ku nsaatu kyankalanye agende nga talese musika gwa muntu mbweze. Nga ate obusobozi yali abulina buli kimu yali akirina nga obusobozi bwonna abulina naye nga ku fayiro ye Allah teyamuteerako mwana. Yamulekerawo gwe yali alabirira. Nzijukira ku kyentumbwe. Kituufu oli kitegeeza mu fayiro ye teyaliimu. Bwe ne bw'ogenda ku kyaki n'osaba ne bw'ogenda ku kyaki n'okiisinga omusumba nanti be balina amafuta wallahi nga Allah ku lupapula lwo tekiriiko tekijja kuba. Kyova olaba era ne mu Bayibuli temuliimu kigambo kigamba mukuŋŋaanire mu kyaki. Musa towabya abantu. Asiwabya. Bayibuli tuzisoma mu magezi. Teri musula egamba mugende mukuŋŋaanire ku kyaki wabula egamba kimu mukuŋŋaane kati naffe wano tukuŋŋaanye tusobola okusaba. Esala netuukirira. Waliwo kigamba nti ewali ababiri ndibeera mu masekkati gaabwe. Kitegeeza wano we tuli Katonda waali era betwogera yabituwa. Bwekiri. Kati ekyokuŋŋaana abangi oluusi mumujja ne kumulamwa. Katonda. Omujja kumulamwa. Oba okyamwegayirira alaba oleeta ezziga ne wabaawo ayitawo n'oluusi n'afuwa n'ofuwa n'ayitawo n'adderera n'onaga ne bana abantu bano. Oyo n'atamukombyako wadde neki. Nooza ngenda n'ensaba biki kumbe wafuwa luli Katonda ng'alina gw'akunooledda. Ne Musa. Sikulimba. Kiba kirungi omuntu n'amanya nti bwe kuba kusaba. Oyina mukwano ogwo oba neighbor mugejja tusabe nga muli babiri oba basatu oba bana naye olwo olukale. Kyogeza kugamba bana ababeera mu lukale oluusi essaala eyinza obayitako emikisa gya Katonda giyinza obayitako obuyisi babikolwa byabwe. Gwali owuliddeko mu bitabo byonna bye basomanga bwe mulibeera 10 ndijja ne mbalaba kuba batera obyogera oluusi tubiwulira. Agamba Katonda buli wamu waali naye wali owuliddeko mu Bayibuli gye basinza nga bagamba mube 10 nja kujja mbalabe ekirindi Katonda alabe ekirindi. Sikimanyi abalina kulaba omu kubeera ne waba naggabira omu. Tuddeyo wali oyo ayagala omugagga ayo anyikire kusaba ng'asaba kimu bwe kiba nga kibonerezo Katonda akyuseemu kuba yasobola okyusaamu essaawa yonna. Yakyusa naye ate nga tajja kukyusiza mu lukale kubanga mu lukale ebibuzaabuza bingi kuba oyinza okuba obwomu n'okwatibwa ekisa n'omulaga ekisa bambi ng'olaba onyolwa weetaagira ddala mwoyo akutte ne wayitawo waakammini yayagala basajja alina ottega n'akutega n'atega Katonda oba musajja ateka Katonda atateka oba ateka anti Katonda abawo oli ali kati gwe Katonda nze ndi wano nsaba emaali neeyitawo
jukiro jatuna Katonda atunule yagesha ne kati banna yansaba kati ate abyalaba kankuveeko ngende ku mulala kitegeeza bere uwo osabe Katonda wo akuwa omusajja omulungi omukazi omulungi nga esala ene nyuma nnyo nga tolina kutaataaganya lwaki olowooza abasiraamu bw'otunuulira ennyo bagagga balinga bebasinga obugagga oli otya olw'ensonga nti n'ensaba yaabwe bw'afukamira wali wansi tomanya byasabira wali wansi kaama essala nekwajja teri yagenda muyita mu maaso akole bw'ati enkoko neyejja mu muzikiti ng'ekoko niba mugamba omubbi wuuyo abba akazindaalo asigala akola ki nenjagala wabeewo omubbi asitula sipiika mu kyaki olukola b'endiga bwe zimuyiikira era tujja kwetololerayo nnyo mu ddiini naye nga nja saba oyo ayagala okubeera nga afuna omugagga akigezeeko ng'asaba bw'omu gwaludde mukwano wali okifunyeeko kwabo programu z'okola yazula omubeezi bangi ajja atya bangi oyo yagamba nkoye embeera embi njagala yeevuga njagala akola kino mugaa tewali buzibu tunaa tumufunye tujja mufu tunaa tetumufunye nalinako sinario emu gye nawulira bw'okonekitinga omulwadde n'omulamu mulwadde na mulwadde neera oba ng'oli mulamu oyagala mulwadde era omufuna kubajjukira mwina babakebera wali omufunye omulwadde n'afuna omulamu bali bulungi nnyo balina n'omwana bagamba obulwadde bujjira bukola ki mutandikirawo okulwala mwembi kasita oli aba ng'amira eddagala ng'alimirya bulungi jjukira akawuka keekweka kati ate bwe keekweka oli aba mukazi wo masini togenda gifiirako bufiizi masini kyeki enkudi togenda gifiirako bufiizi naye musa enkudi mwalese ebigambo byammwe ebyobusa era liri pazo mwebaza okubanga yalese eki kati watugondezaamu kati ebitundu by'ekyama biyita nkudi nze mbiyita masini mu firimu njagala kukwata mu masini ayagala kukwata wongolo fahamu ne tubiyita wongolo buli omu alina bakiyita nze nkiyita masini wongolo njagala kuwongolo sebeyo masini bakwatamu nkwate masini erina amafuta erina oil masini masini erina radiator masini byonna ebirina radiator mpoze beera ndya box radiator yeno gye bateekamu amazzi yingini weba ekyamuse otuzi tuli otwa radiator ne tuyiika mu yingini eri ne tugikuulinza ne tumala ne tukomawo eno bigambo biyitiridde obeera mu kisenge mukyala nagamba wongolo mwami wongolo njala okwate ku masini nekirala lwaki abafumbo bayitiridde nnyo okuyiiyayiya ebigambo ebyo ebigambo ebyo ebyekisirusiru byetuyita ebyobuwemu kati abo olaba babiyiyiza kati batandise otegeera kye bayita omukwano ebigambo by'obuwemu eri abaagalana bikulu nnyo olimba abantu babibuusa amaaso n'ebikulu nnyo batya ebiwemula we muleebi birungi nnyo olina amukolo ogugametu ate mubaba wabiri kyemuba baana bato muba mubyogera bigenda kukomaawo nze nalinako omukyala yajja mu Bazula omubeezi ng'omukyala oyo alina bbaawe bamaze emyaka ndowooza nga 7 8 10 nga muzaddemu abaana babiri omukyala n'aŋŋamba njagala kunoba wa musajja
nfuna omulala sifuddeyo gwe nafuna omulala ne bwaba tanazimba naye nkoye empisa z'omusajja nemuga gwe maze naye emyaka 10 mulina n'ennyumba buli omu kyanoonya ate gwe okidduke muze siina mirembe buli kaseera ngobeewuwe buliki konze era ayinza okugoba nga waliwo ensonga nemubuuza Masini ogimuwa nga bw'agyagala gimuwa era naye agiyitiriza konze naawe leka Masini bagiyitiriza kiri kyuma kya mu Germany nedda sebo kikoowa bikoowa nga tolina ssente abakyala bateekawo embeera sebo mu Masini ekoowa nga tolina majja abedda nga tebakoowa nanti baafa bonna baggwawo kati guno omulembe gwa mulala bali bonna baafa abaali tebakoowa so omukyala ne mugamba omanyi nali obanjogereko ne bbaawo nanga atoyogera naye biki ne muga kacyoba okola tandika okuteekawo embeera byobadde adda ssaawa mmeka nanga adda ssaawa 4 oba 5 lwaki anti yankoowa ayagala neetamwe ne muga katandika okukyusaamu fe abasajja ebisinga otutereeza mukwano ngumuwa buli lunaku tasiima nanti oyinza okuba ogumuwa naye nga mu kugumuwa tomukyamuukiriza omanyi omukwano gwakucyamuukiriza oyagala nkole ntya mpanika akagere mu bbanga ne muga kati omanyi kyoba okola adda ssaawa meka nti 4 mukubireko ku 12 omugambe taata Uzaifa leero nsibye sibitegeera kiki lwaki musujja nsibye mpulire enkudi entabuseeko leero mbadde njagala okeere okwate ku Masini sikasagazi ate buli gyakimugamba ekigambo ekyo omusajja abudu n'obeera ggwe mukazi wo nakkubira essimu nga takubidde kugamba nti njagala ssente naga abudu gyaki tujja n'okwata mu Masini n'oba obadde toli wagendayo ogendayo nga omukyala yayize ebyekisirusiru kati ezo gurupu zimuwaze kiba kipya mu matuugo tosooka kulowooza bya gurupu nanti ate bw'osinga okwagala ogamba waayo olaba atuuse okuŋŋamba kanzireke misindo ate ajja kgenda ewalala kale omukyala bwe namugamba bw'atyo nimugateekawo embeera nimugayo omwami obwo n'okimugamba ajja nakunyumiza mikwano gyange omukazi se bankubidde nanga ngende nkwate mu Masini kuba kijja kuba kipya mu matuuge tebakimugambangako akuze ettuuka wakwanya abakazi bameka teri yali akimugambye kuba buli gye buva ne gye bugenda ffe tukyogera ku luno omukazi yakyeyogeredde abantu abasinga bamanyi nti omukazi bw'aba yakigambye nti aba ayina akasagazi naye balaavu kirina engeri ekitubusitingamu ng'abasajja bw'oba otambulira ku booda ogenda ogirinnya oti olowooza akabiina ke kaba katudde nga wenna wakyamusedde ogenda otuuka ewako n'abana mangu era omukazi namukubira enkeera ne mugamba kyatambudde ekitala nga yakomyewo ssaawa emu kitundu lwaki anti bamuyisa akwate mu Masini appetite yalinnya tekibangawo bukyanga atuuse akutte Masini oba teyakwatamu yakwatamu yali tayinza kunnimba ssaawa emu kusaawa emu yakomawo mangu yakomangawo essaawa 4 agiregira akwate mu Masini akwate mu Masini kati awo newabawo waliwo omanyi ekyo kyekintu ekyasinza otereeza amaka nemba mwayombye nemuba muli mu lusirika kasita okwata mu Masini ebyo bikoma eri nemujjukira elwenkya awo nemutandika caputa mpya 2 nemubiggalawo akomawo yagikuttemu nakwata era omukyala nga natandika okuteekawo embeera bwetyo nemugaba bbaawo wemubeerawo mwogere ku buntu omugaba olaba naye kwegawo wemule ku buntu nti omuwemule nga muli babiri kuba omwana yali muto omulala omuto nga tayinza bitegeera kwega mubeerawo musaagesaagemu ebyekisirusiru namwe Masini yo teyagize abagenda kugoba oba abakyakkiriza abajja kukola ki Masini yo teyabadde nkumufu musaagamu so kimugamba ekyatadda ate oweewaka ekyagamba bagambako ko ku bakyala bakola ki
abajje waka ne bakola bati abakyala bajje waka azze ajja ne ka boxer no si ka boxer ajja ne kanika oba sinika nakulekera ekintu kyonna ekivudde mu kumubiri gwe oba ekivudde ku side ye tugeza azze waka anabi kale gawanise ku misumaali fa balina emisumaali mu nyumba azze n'akateteyi ka akabula aka oba red valentine ye n'agitimba ku display oli watuukira bwati wakalabira no mulimu omukyala lwaki abalaba ennaku zino bayize nnyo gyemize ate waliwo bano abambala obubina najja ne majestic ye nagiwanika wali omwala okujja nebbina ssebo kizibu abalaba ennaku zino ngabambala obubina akambala ne lwajjeewo tajja nako abajja swa wamukwana ayina ebbina kitegeeza aba alina okujja nako olowooza nno nga muwala ze oba okyalowooza ebbina muganda wa ebyo biba byeri mukubo ng'omukwana wali omuzimu gwa Nakayima guba gukulinnye kyaliraba guba gukulinnye ogwa Nakayima so lwaki abawala ennaku zino begugumulidde nnyo okujja n'aleka ate akirekera ddala wali omuntu azze wakirayira kati bw'abanga omuwala mutono kiba kikulumirawo era bw'ajjamu akapale ke n'akassa wali ku musumaali era mikwano gye najja kawalako keerabidde wa n'akapale ate kawala baba bagiraana nga muwala mutono singa bw'abanga munene bajja kati ogupale ng'ogwo omukazi ogulekaawe naye bw'abanga kawala katonotono okalekawo mikwano gye nainawo kati omwana wakapale nainawe kumbe Mario alesa akateteyi akatere ddala wali bano balabira naye oba omanyi nti omwagala era tosubira kuddamu kukola bwenzi obireka tekyuli tenazaalaze obireka ne bibeerawo ozi nga tomwagala tomwanjudde ng'oyagala kukwata bukwasi mu bintu by'olekaawo tonnamwanjula naye batuzze mu mazima okwanjula kusaana ndowooza kubeewo ng'oba omuntu omulinamu n'omwana okwanjula kusaana kubeewo ng'omuntu omulinamu n'omwana love oba tonjagala era olinda byange byenfulumyemu okwanjula mikolo n'ogenda n'ositula emmotoka n'otwala ente saana ng'olinamu omwana lwaki omanye ensonga lwaki nti ekitonde ekikyala kirina obusungu bungi kinyiiga mangu n'oba wagenze ewaabwe n'okyala nga batuteewula ekimu kyonna n'odda n'omunyiza tekimugaana kudda waabwe bw'ogamba ebintu byange ojja swala obbijjayo naye bw'abanga omulinamu omwana obula namwongera bwongezi okitegeera omulinamu omwana obula mwongera na bano bennyini abalabi tebayinza kugeya omusajja yagobye munne omusajja yawaddeyo ebintu kati omukazi bw'anoba biki maama wa mwana kyova olaba nti abantu abasinga agenda nayanjula niweyanjula gwe noloza nti beerabye jjo ogenda okubuuza ku bibakwatako nga amwinamu obwana busatu Chairman Nyanzi ne mukyala kyogaabwe obusobozi yali tabulina obumwanjula nga tannaba kugira yanyumya n'emboozi engeri gye beefuna bya church kwaya kyamusendasenda ekiyayi ne kimulimbali kiba kirungi bwegana obanga omuntu omwinamu omwana nomwe ogenda okuba omuntu okumubaamu n'omwana kitegeeza muba mwetegedde ate nze sisemba na muntu kukyala ng'omukyala takola kwanjula kukyala kyanjawulo n'okwanjula omukyala takola gweoyanjudde sente zandikoze bizinensi ati muzanjuddemu omumaze okuvaayo wayise wiiki emu omukyala atandika okuteekawo embeera mwayuya
tondekera sente ebichi wakati wali kyakulya olwatandise obwenzi obusente bondekera butono tebumala n'omukyala waba okimanyi mbuno nga mwagana ngo omukyala akola nga naawe okola mwembi musolo contributinga omukolo ogwo kituufu era omukyala akola bye batera okulemera kunaga mwami badde nja tugende ewaffe ninawo akakadde nja tugendeko ewaffe butuufu bw'ogaana nga omukazi akulaza ayinawo n'entandikwa ne mulimu oli akutadde ku pisito otonnafuna na mwana takola ali waka atayagala oteekemu olaba takuwasizza buba buyaaye nze nina omwami twabeeranga eyo Ntebe omwami oyo yali akola ku virus institute gye bakeberera virus ebyo omwami oli yafunanga sente n'afuna okiwala kyali kineiba seera ebyo kyali nange kinsaaliza kuba twali ba neiba nkulaba naye twali ba mukwano nga nsaagasaaga engeri gye tusaagasaaga ekyo kyannemesa okusaaga era si kulungi ng'olina kyoyagala otuukira ku nsonga munnaaye nga bagenda bakuŋŋaanya mikwano gyabo mu virus nga batandika otuula mu nsonga simanyi meeting zaabwe ng'omusajja agula ebintu ennyumba gye baali bapangisa yali self contained omukyala tamuyina mu mwana just bino byonooga omukazi w'onoomufuna n'aggamba nze nno olina sooka kunnyanjula waffe okutandika okubeera naawe simanyi oba batukwata offside munnaye omusajja ng'akyamuka ekikazi kyeru kirina amabina nga batwala bintu omukolo nga guggwa ekyalo kyasigala kitenda bano omusajja yafunye omusajja yakoze yalese ebintu kati ku mulimu gye yali akola bo tebamanya nti sente zewatuttemu gundi ze bakuwa omwezi bagamba alabika bba eddagala n'alitunda n'afuna sente yayanjula leero jjukira tuba mu weekend ku Mande aba alina okugenda okukola ku Lwokubiri yali agobeddwa lwa bintu byatutte ku mikolo babisondera ebbanga zaali sente zaali zize lwaddaki emirimu beegitu kati ng'eyo waabangayo obuddiiru obwebbali obutali bwa mirimu wabaayo obuddiiru sente ayinza okuba yazifuna mu makubo matuufu naye ate okusinziira ku kye yakola bo bakama be balowooza nti abba baboosi bagoba mugobe bwe bamugoba ku Lwakubiri ndowooza nga omanyi wabaawo obusente obufika sita bwaggowe buli baba omukazi yassaako 10 kitegeeza omukazi yalaze lwa sente ze baali balina kyova olaba ye kyeyalinga asinga okwagala kuteeka kitiibwa waka waabwe mu lujja famire era nze ntegeeza nnyo abaana ab'obuwala naddala babaze mu puroguramu zaffe ezo nti togezangako nnyo okwagala sanyusa bazadde sooka osanyusa obulamu bwo nja kusooka nkuwa ekyokulabira kwaliwo omuwala musiraamu ali bweru yajja n'antuukirira n'aŋŋamba yafuna omusajja kino kiri ku madiini n'aŋŋamba ye musiraamu naye omusajja gwe yali afunye nga si musiraamu ng'amuyinamu abaana 2 famire nga teyagala muvubuka oli baagala afune musiraamu omusajja oli yalina ssente ng'era omuwala tajjula nga buli kimu akifuna abazadde bwe baba balina kye beetaaga akibawa naye nga abazadde bagamba ffe twagala ofune ki musiraamu kyokka amuyinamu abaana aba 2 era agamba olunaku lwe yatooya omusajja ye yali entandikwa ey'okubonaabona bizibu yafundikira agenzewa kola bweru nga nebyakola ebweru tebijja kitegeeza yagenda okujja gye tuli nga n'abamuzannyiddeko bangi naye ng'ate wali yali settled bulungi afunye omwami we beetegeera bazadde abaana naye famire neereeta obuzibu famire baba kulinako obuvunaanyizibwa kituufu naye obuvunaanyizibwa bulina ng'okyali muto
yensonga lwaki ne gavumenti gawo omuntu aweze emyaka 18 aba yetegerera aba muntu mukulu. Kitegeeza nti gwe nga Abudu bw'ofuna omukyala Katonda n'akireeta nga akwadde hatali musiraamu ngwa mwetegeera fedini yaffe ekikiriza omukyusa omuwowa n'akyuka nanti ayinza yes n'omusajja ali weeringi okukyuka naye nga si wa papira kati babazadde kye bataamanya nti omuntu olina sooka mumukwata mpola takyukirawo naye bo babiteekamu amaanyi omuwala omusajja neyekyanga neyekyawa naye nga ate omuntu asobola okukyuka mpola. So bw'oba nga kyolina kikusanyusa obulamu bwo eddiini si kirungi gigenda nnyo deep kuba ku nsi kuno tuliko akaseera katono ba n'eddiini naye baako n'ekyokola ekisanyusa obulamu bwo kikulu nnyo ekisanyusa obulamu bwo nga nabo Allah wababo yabagemulira ne babanga maama taata bombi basiraamu bw'aba akuwadde atali musiraamu kyaba aleese kuba si ggwe oba okireese. Kituufu. Singa abantu bakkiriza ekintu kino nti buli kintu ekituuka mu bulamu bwo kiba kyakuwandiikibwako wallahi ojja kulanga tewaliwo baloga bantu ng'ensi eteredde niyo omuntu agenda nalowooza nti nno oli lwaki mugagga nze siri mugagga nina kukola kino okubanga oli n'atamanya nti ye tasobola kuba Abudu sobola fuuka gwe tosobola fuuka nze. Kituufu. Era ebiseera ebisinga ekintu bwe kiba kikyo kiba kikyo ekiseera kyakyo bwe kituuka kiba kyekyo teri ayinza kiyimiriza ne bw'oba musumba yenkana nate oba ne waba w'amayembe nga musawo Omuganda ng'ayina amayembe googera ne mu bbanga talina kyasobola kukyusa nga ekiseera kyakyo Katonda kye yaleeta kituuse. Ayinza n'okuyita omulogo naye nga toli mulogo Katonda yakikuwa kuba naaga amayembe ge boogerako ge yabitonda naye mu kubitonda kwabyo mu biteekawo teyabiteekawo ate kutulugunya bantu wabula kuyamba bantu kubanga buli omu yandibadde addukira wuwe kuba amaanyi gaalina gaagala okwefaanaanyiriza ag'ebintu biri. Kuba Katonda bw'asalawo n'agamba enkuba etonnya essaawa zino etonnya ejjembe we ligamba enkuba etonnya etonnya. Okitegeera kitegeeza nti yabittuwa kubeera n'ababikozesa amagezi Katonda yagabawa lwakuba nti era nga bw'omanyi ekirungi kijja yakola ebirungi ate yakola n'ebibi kuba tayinza kukola birungi byokka teyalina kutonda birungi byokka twali tujja kwonooneka yalina oteekawo embeera embi nennungi ovola abantu omuntu asobola okuba nga abadde mugagga n'ayavuwala kandeete na mugagga wa biseera bino wabanga teyali mukavulu lwasa yali mugagga n'embeera bwe yakyuka n'ayavuwala nawoza bannayinza sikyalina wadde ekyo naye nga yaziina si kavulu mwavu kati n'osanga nga yali tazirina ng'ate azirina. Ebyo media kwe tuli twadde ne BJ Musa Abdul Musoke gegange tunatandikirawo oluddako. Subscribe, like, commentinga.